Alright, verse strange 256 gomukutu kwoli simple MCG manya. Basemo ne banyabo. Onako olwaleero omukyala omubaka akiikirira abakyala mu Kampala district Shamim Malende avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yenna akwatagana ne mwami Ssebunya abadde muninkiniwe akikola ku lulwe. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa Shamim Malende okwekubira omulanga nti omwami ono yamubbye abadde amubba era mu byabbye yatwala n'emmotoka ze. N'ategeeza eggwanga nti ono omwami yasabotaginze ne social media handles ze zonna. Ekimu ku biteeberezebwa nti oba oli awo asasuddwa okubanga asabotaginga. Bwe twogerera essaawa zino Shamim Malende ali mu lutalo olw'okulaba nga addizibwa kaadi okukiikirira ekibiina kya NUP mu kalulu ke tugenda maka 2026 ku kifo ky'omubaka omukyala. Wano ku Verse Strange 256 kusaba nyambo subscribing otapinge notification bell ngenda ddukuwa. Shamim Malende yakoze vidiyo eno ku makya n'ategeeza eggwanga. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire Malende yayogedde bw'ati ku nsonga y'omwami we. Yayogedde bw'ati njagala owulirize tukomawo. Kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye. Era abantu bange newe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga wemusaachi nga musobola okugiraba. Naye siina kye nsobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kye tusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamim Malende neddira mmamba sisobola kubyasanguza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa. Ekitiibwa kinaasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala naye tools of work okuli pages zange bafollowers kwe bali nsaba Mukama Katonda ansaasire zibeere nga zikomawo. Essaawa eno ekigenda okukolebwa tusobola okuddirayo ddala ku 0 ne tuddamu nga bwe tulwana okugya pages ziri n'ebirala okuzimba accounts za Shamim Malende bupya nga tutandika ne 0 following. Alright, gwe ssebo banya bandaba abantu baneno bafunyemu obutakwatagana era kigambibwa nti tebakyabeera bonna ate ng'ensonga eno ebadde teyakatandika. Omanyi ffe tugamba wano ku Verse Strange tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi. Gwe ssebo banya bandaba njagala okwate peni n'olupapula kuba katugenda mu lesson za teacher penge kwata peni n'olupapula. Omwami Ssebunya naye atusesera n'agamba enough is enough, nkooye ejjoogo. N'avaayo n'ayogerako eri public ku nsonga zino. Bw'abuuziddwa bannamawulire ategeezezza eggwanga nti Shamim Malende sisobola musabotaginga. One, ezo page zonna zayogerako nze yazicreatinga. Era ezo page zonna zayogerako Shamim Malende aziina. Omwami n'ategeeza eggwanga nti Shamim Malende yagenda mu maka gaabwe ennaku ntono nnyo emabega n'ajjayo buli kintu kye balina. Teyalekayo wadde peesa ly'essaati, yaleka ennyumba nkalu era omukulu n'alaga eggwanga mbwe ennyumba nkalu. Simanyi oba eno stunt naye weba stunt kino ate kisuse kigenze wala. We baba nga bakoze kano just kunoonya mawulire it is too much. Omwami n'ategeeza eggwanga mbu yekka amanyi facts ku bulwadde bwa Shamim Malende. Awo nno tutandise video njagala bannamwe n'abawagizi ba Malende mwesibe ebimyu owulirize omwami kyayogedde ku
mukulembeze Shamim Malende. Bannaye fear women tugenze mu maaso. Twetwogera ebintu bingi nnyo. Obadde webaka kuki kuva batwala ebintu ennyumba yo eraga nti eri byayo eringa gyogenda okuyingiramu obuyingizi nga weteekateeka. Nina omufaliso gwe nafuna musajja wange Sero Nkuuma John Bosco kirega bulungi nno muteza mukuzi ne mugaa Sero Nkuuma soko nteekeko oje ngizo badde owulira ompadde wano wadogera naye wano njogera naye nga soko nteekeko embeera sede gwe mbadde njogera naye wano ofuna bulungi n'omufaliso gwe nafuna gwe nneebakako just kuba kitiibwa nabuta disgracinga kubanga nze nkimanyi nkolagana mukazi wange badde honorable nfuna kati mbadde nfanye okulaba nti nkuuma ekitiibwa kye ekyokubiri Shamim akimanyi bulungi nti simwagalizangako bubi kyakimanyi esobola mwagaliza bubi mu mbeera yonna nti even amidst nga akutte ebintu n'abitwala ne mukubira ekiraka ne mugamba ayinamu obuzima ajja kudda ayinamu ajja kudda kubanga media group za media zonna abaana buuza omu ku omu bonna nze bamukuliyetingira n'abaana basibite batambula nabo era nze bamukuliyetingira ofuna bulungi buli kimu ekisanga kiri on the go ofuna bulungi abaana abo singa njja kusabotaginga nandi badde mbagamba ebigambo bingi nnyo ofuna bulungi nze kanza amanyi facts eziri ku bwadde wa Shamim. Kwata peni n'olupapula ogambe nze ka alina facts eziri ku bwadde wa Shamim. Apparently we all know Shamim Malende abadde yakava e Nairobi okujjanjabwa. Ensonga eyamuleetera ogenda e Nairobi kigambibwa mbu yayisibwa bubi mu parliament. Era na buli kati tewali Munnayuganda amanyi bulwadde ki Shamim Malende bwe yali ayina. Omwami we mwami Sebunya omu ku babadde bamujjanjaba e Nairobi avuddeyo n'agamba yekka amanyi facts ku bulwadde bwa Shamim Malende. Shamim Malende alina obulwadde obulala bwe tutamanyi. Shamim Malende teyali mulwadde. What are the facts? Kwata peni n'olupapula ogambe Sebunya atabuse. Tasa amakago ne Simple MC. Oli ku verse 256. Naye bannange ebintu bigenda tunyumira akalulu kaneeno. Omwami Sebunya agenze maaso n'ategeeza eggwanga nti ye ne Shamim Malende babadde ba mukwano nga beeyagala era omukwano bali kulaba nga gwa kimmemente. Era n'ategeeza nti baagula ettaka ewa Kiso ne bazimba amaka. Babadde balina amaka ewa Kiso. Naye omwami oyo yagenzeyo ewaka yasanze poliisi. Bamuleetedde poliisi emukwate mbu Shamim Malende yayisizza ekiragiro oyo talina kuddamu linnya mu maka. Jjukira eri ebintu Shamim Malende yabiggyeyo n'abitwala ewa Kiso. Ennyumba y'ewa Kiso gye bazimbye bonna yagimugobyemu. Ayagala full interview genda ku mukutu ogumanyikibbwa ogwa celebrity track Divorce akoze interview namba ku mwami ono ayogedde ebintu ku Shamim Malende. Wabanga mwami gwe wasasuddwa mu butuufu okwononyera Shamim Malende okoze omulimu gw'amaanyi. Kati abawagizi ba Zahara bawulidde essanyu. Abawagizi ba Malende bafa. Don't beat the messenger, shoot the message. Bampita simple. Njagala otambuze video, njagala osubscribing, njagala tapping notification bell. Verse Strange 256 gwe mkutu katukomeo with more.